obukulu bw'omukazi buli mu bwongo. Emyaka togyogera nako. Kyeweetaaga mu bufumbo si myaka. Kyeweetaaga mu bufumbo ye muntu agenda okuwa emirembe. It doesn't matter okubeera n'omuwala emyaka 2 ng'alabika bulungi naye nga teweebaka. Ng'omuteza bituula nga akuteeka ku stress, alowooza buli kaseera wali abaala abamwagala. You get me? Weetaaga omuntu akuwa emirembe ate ng'amanyi n'ekyamuleeta. Kitegeeza nti nga he or she is ready to settle. So at what age should girls settle at? Tewali myaka. Kyenakudiddeyo nti emyaka gimatalinga kitono. Kyenagambye nti Sharon osobola okukera ku makya noga nti bba wange wadde abankwana bangi naye akusigula takugula. Akusigula takugula. Bba wange ono yagenda okuntegeera. Waliyo omusajja akwagala nga tannakulaba na bbeere eryo nti ddeni amale kwebakaka alina amabeere manene naye bbawo abigumidde for years. Kati ekyokugamba nti myaka emeka kizibu okusalawo. Ekyo kizibu. Oyagala okufuna ssente, oyagala okugaggawala, weetegeka okuba nga tolina mikwano. Bw'obanga oyagala okugaggawala, weetegeka okuba nga tolina mikwano. Era bw'otandika ng'okulaba ng'ensi egenda tekwagala, manya okyusizza obulamu. Omanye oyinza okulwawo okumanya nti obulamu bwo bukyuse. Naye ojja kumanya nti obulamu bukyuse ng'abamu ku baali mikwano gyo batandise okwogerera ebbali ng'omanya nti kati abo bawulira tebakyajja mu katiba kange. Tobanona. Tobanona. Ate mu bulamu teweesibangako ngoga nti naye mukwano gwange ow'olubeerera ajja kusuula eddalu. Oyo gw'otambudde naye olwalira enkya bw'agamba nti siriiwo tomugamba nti ate lwaki toliiwo genda. Bw'agamba luli nti nzije ngomuka nti anga nnyina gwe ndi naye. Nze we nabeerera ngaawo ku ndi kutamadde busaabala ng'aliwo kombidu ng'avuga takisi. Naye nga kondakita agenda najja n'agiyinikanaga enkya sijja gikolamu. N'amugamba tunaakola nti n'ayita sande n'agituulira. Oli wayita ennaku 2 ng'enjala emuluma ali awo ezaaluddo ziweddemu ng'amugamba tugende tukole nti anga nnyina omulala. Bwe bulamu bw'olina obutambuza sengejja agenze tomuddira. Nakibagamba mu bulamu emikwano omuntu omutuufu alina emikwano 3. Omulya mmere ne bwakuvaako muleka agende kabeere bbawo kabeere mukazi we. Omulya mmere yenna kakuvaako muleka agende tonoonyanga mulya mmere. Mu bulamu olina emikwano 3. Omukwano ogusooka ye Katonda. Omukwano ogwokubiri ye gwe weeyagale. Omukwano ogwokusatu ze ssente zo. Nze mbadde ku nnyimba ez'enjawulo bagamba n'okugamba ani anaamuziika. Totambula na nkwezinge kubanga onoonya banaakuziika. Kola ebirungi. Mbadde ku nnyimba ez'enjawulo ne bagamba nti abooluganda munaatusonyiwa ku ntaana tumujja aba A+ be bagenda okukulembera okuziika. Njagala muŋŋambe ye yali alemedde ku gundi kungulu. Otambulanga n'emikwano 2 nga girina kigikwongerako okusinga okulowooza nti olina emikwano mingi naye ng'olina nkwezenge. Never. Anze munnange banjagala bakwagala kubanga oli mwavu. Bw'owuliranga ng'oyagalwa nnyo oli mwavu. Abagagga tebaagalwa. Ago ge mazima. Abagagga tebaagalwa. Togenda kubeera muwanguzi okuggyako ng'oyise mu bisomooza. Embeera gy'oyitamu olwaliro ekka by'amaziga eri mu kusengejjera bantu batuufu n'abakyamu. Embeera gy'oyitamu gy'olaba ng'enzibu gy'olaba ng'enyigiriza gy'ogamba nti Mukama nze lwaki onneerabira Mukama takwerabidde. Akuwadde ekigezo kati oli mu kujjuzaako abantu abatuufu n'abakyamu b'ogenda okutambula nabo nga omuyaga gw'oyitamu gukkakkanye. Ebiseera ebisinga tetusobola kumanya baani bannaffe. Tetusobola kumanya baani batwagala mu kaseera ak'obuwanguzi. Kubanga buli lw'obeera mu buwanguzi yakusabira n'ataakusabira bagamba twakusabira. Omwana oyo twamusabira. Buli ajja agamba nti yogayoga twakusabidde. Naye nja kibagamba nti mu bantu 10 abajja nga bagamba baakusabidde temuli yakusabidde. Okusanga omuntu eyakusabira abeera omu mu bantu 1,000. Naye buli lw'okuŋŋanya abantu 1,000 ng'oli mu buwanguzi bonna bagenda gamba nti twakusabira yogayoga. Naye linda ofuna obuzibu.
linda omulimu gw'obadde nagwo gw'obadde obaliisizaako guggwewo ogenda kuwulira nga ne gwali ow'ekikumi agamba nti kaali keepanka. Agamba kaali keepanka nga tasobola kunnyonnyola ku mutwalo gwe wamuwa. Agamba kaali keepanka nga tasobola kujjukira ku lunaku lwe wali mu kyalo n'akuyimiriza n'ossendabirwamu n'omubuuzaako naga siri bulungi ndekera omutwalo n'ogumulekera. Yakitwalanga nti yali akuula. Kaali keepanka. Naye mu kaseera ng'omuyaga guzze osabanga nnyo Mukama n'akuggyako ku mulimu gw'obadde nagwo era n'omusaba akuddiza ogusinga gw'obadde nagwo. Abantu abasinga tusengezze bannaffe, tusengezze emikwano nga tuyise mu kusoomoozebwa. Nze nkibagamba nti turning point yange yali wamu. Lwe lunaku lwe naluzinga omulimu, lwe lunaku agreement zonna ne contract ze nali ntandise okukola bwe zaasazibwamu, ensi n'envaamu, abantu baaseka. Nakuwulirira ebigambo ebyali bya bannange nga baga nti abadde yeepanka. Naye zaali ssaawa nga 8 ogw'ekiro ng'otulo tumbuze. Ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti entandikwayo etandika lwaleero. Entandikwayo etandika lwaleero. Wakati mu maziga, wakati mu kwevuma abantu, wakati mu kunyigirizibwa, abantu abakuvaamu kubanga omulimu guweddewo, abantu abakuvaamu kubanga ekyeyo kigaanye, abantu abakuvaamu kubanga bakubbye, abantu abakuvaamu kubanga bakukyaye tebakuvuddemu lwekyo kyobadde nakyo, tebakubeerangamu. Naye mabega oyagala kuva ku kyeyo naye ebyakutwala ku kyeyo obifunye. Birooto ki bye walina ng'olinnyonnyonya ogenda ebweru obifunye, owulira ekyeyo kikutamye, owulira okooya amaanyi gakuwedde, eminywa bikutuuse tokyalina maanyi, naye ebyakutwala obifunye. Nti nedda naye mpulira nkooye. Ki ekikulemesezza okufuna ebyakutwala? Bw'ona omazeeyo emyaka 4, omazeeyo emyaka 2 toyina kyolaga, omazeeyo emyaka 3 toyina kyolaga, ogamba amagezi kanzire ewaffe mbikooye. Byonna binayagala okukola biganye okukolebwa, binayagala okutuukiriza biganye binnemeredde. Naye nga tonnaba kutuula kwevuma myaka 3 gy'omaze ku kyeyo, tonnatuula kwevuma myaka gy'omaze mu kampuni gy'okolera, era ng'ogamba nti omugezi alekulira. Ki kye wanona mu kampuni eyo? Ki kye wanona mu ggwanga eryo? Ki kye wanona mu kibuga ekyo? Ki kye wanona ku mawanga ago? Ki kye wanona ku mwalo ogwo gy'oyagala okuva nga tonnakifuna? Bw'oba ng'okijjukidde kye wanona era ng'olaba tonnakifuna, sooka weebuuze, kino kye nanona wano lwaki kikyannemya okuba nga nfuna? Bw'onaazuula ebikulemesezza myaka gy'omaze okufuna bye wali oyagala okufuna, kitegeeza nti ogenda binogera eddagala osobole okufuna bye wali oyagala okufuna. Abantu bangi balemeddwa okutuuka ku buwanguzi kubanga beesigisa amaanyi gaabwe abantu abatamanyi maanyi. Njagala otunulire emikwano gy'olina egikusuusuuta, egikubuuzaako buli kaseera. Keera ku makyo bagambe nti omulimu gwaweddewo, olinda amasimu agagenda okuddamu kukubirwa. Olinde bani abagenda okugamba nti walidde jangu tukugabane kano ke tulina akatono. Bajja kubeera batono. Naye akaseera ko Mukama akatwazika bwazisi atusengejjira abantu agenda tutuusa ku buwanguzi nga tulina abantu abatuufu be tulina okutambula nabo. Bantu bagamba nnyo nti abagagga tebayamba. Nagenda ew'omugagga guni nga njagala mpe wali mu lugendo lwe. Olugendo olwamutuusaawo waali walulimu. Olugendo olw'otaalimu toyaayaanira makungula gaalwo. Never. Kubanga alina abantu be yatambula nabo. Wakati mu kaseera we yalemererwa tewaliiwo, mu kaseera we baamunyagira tewaliiwo, mu kaseera we baamuferera tewaliiwo, omulinze ku makungula nga gengedde. Naye ku masiga n'amakoola n'amazizika tewaliiwo. Abantu bangi be twasoma nabo, bangi be tukuze nabo bagenda okugamba nti gundi yakikuba nti yafuna sente empya n'enkadde. Oyina kasimu ke, oyo no obbi wange. Oyina kasimu ke, oyo no mubaka gwolaba ffe twasomanga ffena. Hello muganda wange. Ombuzeeko nnyo muganda nabadde wano nenkulengera. Njagala nziye nkuwemu olukyalo. Omaze emyaka 10 tomukubira simu mbweyagala muwa lukyalo weefuula amumanyi nnyo. Omaze nakutegeera nti kati ali bulungi. Be bantu be tulina. Tewali muntu yali afunye kitiibwa lwa kuwemula. Njagala ebyo ebigambo obikwate obiteeke mu kamwa ka maama wo. Okitwale nti yabyogera. N'ogwa katambi nga maama wo yayogera bw'atyo. Owulira otya?
obeera otya ng'oli myaka 2 okudda waggulu ng'okyasobola okuyisa ekitundu ekyakuzaala n'okiyisa mu kamwa n'okiwerekereza omulala nga naawe ky'olina. Abantu basobola okukulaba era nga bakuwuliriza naye si nti bakwagala by'oyogera. Bangi bakenekana bagalaba ekiwoowo enkule kino. Tunuulira n'abantu abagamba nti sabula bebi levo yaabwe bwakuwemula era waliwo abagenda oga nti kati kamuyiseemu eggaali antegeera. Eggaali ejja kkoma naye ate obulamu bwo bulina okweyongerayo. Mukirowoozeeko. Bw'ogenda ewantu bangi bagamba nyimbo kale banaye mbadde nkulowoozaako nakulowoozezaako neggulo neŋŋamba oba mukubireko simanyi bwe kyagenze ate noli twakwogera tugate wannanga ali atya bakulimba tewali akulumirirwa tebakusiriwaza. Okulowoozaako mpozi nga bakugeyeza bugeya nti oba wannanga okyali mulamu oba tonnasiiwuka ensi tekulumirirwa gw'olina okwerumirirwa. Ensi tekwagaliza gw'olina okweyagaliza. Ensi tekulowooleza gw'olina okwerowooleza. Togwanga mu maanyi kubanga kiteeke mu nkola mu birowoozo byo nti abantu bw'oyogera nabo bw'olya nabo bw'onyumya nabo ebitundu 99 ku buli 100 si banno ow'oyinako kyokka oyo omu gw'oyinako oyo gw'otayogera naye. Ani yagamba nti buli gw'oyogera naye ne museka ne munyumya nti akwagala? Wangi ani yagamba? Era bano abantu abagamba nze bannange tebanjagala ekika tekinjagala kubanga oli mwavu. Kola ssente ekika kijja kwagala. Baganda bange banvaamu bonna tebanfaako kubanga oli mwavu bakwagaza eki? Maama tanjagala, taata tanjagala, basenga tebanjagala. Kola ssente bajja kujja. Ojja nakumanya nti waliyo basenga be mutagatta bika. Bajja kunonooza eŋŋanda nti ate kaakati kojja tozaalibwa bangabi nti ate kaakati nzaabe nga be banzaala nosokera nti maama wo. Be bantu abo, be bantu betugenda okubeera nabo mu nsi, betugenda okutambula nabo mu nsi nga tebatwagala balina bye batwagaza balinga bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi teri munnabyabufuzi alina mukwano. Era nze otankubeera nga nti nkwagala nnyo olina kyonjagaza kubanga ndi kumpewo nja kuyisaawo. Munnabyabufuzi mbuuza oyo mubaka mukwano gwange alina kyakwagaza. Alina kyakwagaza era ajja kukwagala nnyo nga yakubira essimu lw'onaazimukubira tajja kukwata. Mu bitundu by'oba osinga obuteesembereza yeyo gy'ozaalwa. Nkiddemu bulungi. Mu bitundu gy'oba osinga obuteesembereza yeeyo gy'ozaalwa. Ewammwe gye bakuzaala ate ye wali balabe be abasooka okuviira ddala ku bajjajja paka ku baana abato. Muganda nkubuulire, kiwulikika ng'ekizibu naye ge mazima. Ekisookera ddala emitima gy'omuddugavu gitambulira ku njogera egamba nti tewali ayagaliza ya munne kuzaala nduusi. Mwasomanga mwenna ne gwe wasomanga naye. Maama we ayagala omwana we abaawo w'oli. Ekyobuwumba tuutu ekibaawo nti mu kifo ky'okunoonya gwo atuusaawo agambe nti ne munno lwaki omuleka emabega ate akuba gwoddeyo. Abo ababaaniriza ku bisaawe bwe baba nga tebaabasiibula nga mugenda babaagadde lw'ekyo kye mulina. Balina kye babaagaza so tebabaagala. Era ekyo kye babaagaza bwe kinaavaawo tebajja kuddamu kubaagala. Era waliwo abantu nga bw'ava e Kampala n'agenda mu kyalo asanga olujja lujjudde. Timoseewajja balina kye bakwagaza. Era bwe banajja ennaku 2 ng'obakuba bulango kye nagambye nti weetaagamu akaseera ak'okwedipootinga. Otuule mu nnyumba wagenda nti baganda ebintu byagaanye. Njagala obbalaga nti yeno jiini gye nnina. Yambala bi-t-shirt ebyo ne jiini ezi ogenda kufuuka emboozi.
era ogenda kumanya ebigambo ebituufu ebiri ku mitima gy'abantu. Nze namulabirawo nze namulaba ne mmanya Jjaggwa, naye ng'agamba yakulaba n'amanya Jjaggwa akyali mu muzigo gwa $5,000 agulemeddemu, yamanyi abanaagwa n'abanaayambuka. Naye nga buli obadde ojja yabadde agamba anko, nze namulaba ne mmanya talina lugenda. Ojjukira kye nagamba Tom? Saga nti wano bijja omanya nti n'emboozi bazze bagizimba naye nga tomanyi. Sirika, beera mwavu. Mukama bw'akuyambanga ne kawala gy'okanywa kwolwo kanywe. Tewali awabutwa mwavu. Ne bw'ogenda mu bbala ya Nannyondo bajja kukkiriza onywe nabo. Naye ogenda kumanya abantu be baani. Ogende n'okusitula ekizimbe ng'otegedde bw'okyazaawo. Tekwogeza mazima bw'okanywesa amagezi. Ogende n'okusitula ekizimbe. Naye bino bye mujja kakati mbadde ngamba ani alina ku matoffaali amalungi? Ate omusenyu oyogedde ku sementi. Bajja kujajjata. Nga wakyerule kasawa ayagala okakubako naye bagambe nti byagaanye. Sina simanyi wentandikira. Obaveeko. Onaagenda okubavaamu wiiki 2 z'obamalamu ng'otegedde enkwengeze eziriwa. Wano abantu ng'obawa tojja kumanya nkwenge, kubanga n'enkwenge ejja kwagala okulya. Ate enkwengeze ezisooka. Naye lw'onaaba nga tolina lw'ogenda okumanya abantu. Yeekwese gy'ali ewaka ate atambula azirina. Bino byajjanga tazirina, yeekwese gy'ali ewaka. Gy'ali nze gambe gy'ali yaze essaawa 5 ez'ekiro. Buuda yamwisiza wafulu gye wali mu kikunyu. Nemuserengese wa gy'ali. Kaako. Sande, jangu. Oli otya? Tato lesaali atya? Gy'ali bulungi. Kale. Sigana. Wano e Uganda tolifuna mbeera ekunyiga nga mbeera enyiga omuntu w'okukyeyo. Otuuka akaseera nga gy'otunula ne gy'otunula tolinayo muntu wo. Wabula ng'olina kugumya mutwe, ng'olina kusirikirira otunuga nti kakati nzizaako ki obulamu nga bugaana. Oli Saudi Arabia, oli Oman, oli Jordan, oli Qatar, oli UAE, weevuma ensowulira obulamu buganye. Naye waliwo omwana ali e Canada ali mu bulamu obuzibu okusinga. Abantu bangi ng'ali mu mawanga g'abazungu ng'amazeeyo emyaka 10 talagawadde akapoloti. Gw'ogamba obulamu bubi, naye Saudi Arabia myaka 2 oguzeeyo poloti ya 5 ku 10 n'ekyapa. Lwaki tosooka ne weebaza Mukama nti Mukama nkwebaza ku byonkoledde? Nzani yava Uganda nga siinako ennina. Abantu bangi batidde ku kyeyo. Bangi abajja nga batambula babaddizeeyo ku butanda. Bangi abajja nga bajjuvu bagenze okuddayo ng'ensigo teziriimu. Bangi abajja nga balamu bagenze okuddayo nga babalongoosezza. Abajja nga banyirira bagenze okuddayo nga bafumye. Naye nze Mukama ompadde obulamu. Tokomye kyakumpa bulamu omulimu okyagumpadde enkola. Tokomye ku kyakumpa mulimu Mukama nzaani gw'owadde ekyapa ky'ettaka. Nga bangi be naleka Uganda abatakirina. Bangi abali mu America be neegomba batakifunanga. Bangi ababadde Germany abatakirina. Naye nze ali Oman okimpadde. Nze ali Dubai okimpadde. Mukama weebale. Nga bw'ompadde ebyo Mukama, nkusaba ompe n'obusobozi okuzimba akayumba. Nkusaba Mukama n'ebbanga erisigaddeyo olyongeza amakungula. Bakama bangu bongeza omukwano gyendi, obongeza obugabirizi gyendi. Mukama osobozesa okuddayo nga ndi muwanguzi. Nga bw'onfudde omuwanguzi ku lwaleero. Yessaala esookera ddala mu bulamu bwo nga tonnaba kwemulugunya. Ekimu ku bitubonyaabonya tutambulira mu nsi ey'okwemulugunya. Mukama atukoze obulungi obutali butono. Ebirooto byaffe bye tuloota tebinnatuukirira, naye ekirooto ekizito mu byonna, namuziga y'ebirooto byonna agituwadde bwe bulamu bwe tulina. Ng'okyemulugunya olwa salale entono. Waliwo omwana alemedde mu bed space emyezi 4. Alimu emyezi 3 talina mulimu. Abaana bali e Dubai bali kumbalaza. I receive messages every day. Mwami Lugonvu saamanya. Nabawa obukadde 5 siina wenzira. Abaana bali mu deportation. Talina na ssuubi lya kudda Uganda.
naye mukama akwanukudde olina wookolera. So abantu bonna bakeera ku makya ne bagamba boy child girl child not because nti gwasinga okuyita mu mbeera embi okubasinga. But for them si beetegefu kufiirwa bufumbo bwabwe olw'ebyo ebyefaanaanyiriza by'oyitamu. Naye bwe basitula eddoboozi lyabwe nga balyesigamiza ku ggwe, babba baabwe oba bakazi baabwe bajja ddiwulira. Oba ntegeerekeka ofuuka experiment bakusaddaaka ebyabwe bitereere. Abamu beeyambisa ekiriwo okuggyako obusungu bwabwe gw'olowooza bavuma Eriyaasi naye ng'avuma bbaawe. Kyogereko Lwaki okuba otya omwana w'abandi ota naye ng'ekyo gw'olowooza akigamba ggwe naye ng'akigamba bbaawe. Abakazi abenzi baatutamu, obwenzi mu bakazi bwasukka, obukazi buzunga, boy child gw'olowooza agamba ggwe kumba agamba mukazi we. message agiweereza byonna abikola ogwe butereere. Era ebyo by'oyiseemu omwezi ogwo ogumu oba wiiki oba ebiri yabiyiseemu emyaka eki. Gw'olowooza buli mukazi akeera ku makya n'agamba nti okuba otya omukazi olowooza tebakubwa? Obadde okimanyi nti waliyo abakazi be bakuba ekiro n'omuwulira ng'emiranga gitabuse n'akeera ku makya ng'ateerako bbaawe kyankya nga kibayita ogamira. Agamira. Abakazi abasinga bagamira. Kati najja eno alabayo gwe bakubye n'asitulira kwoyo eddoboozi ye teyeewaayo teyeesaddaaka. Abantu abasinga tebamanyi lwaki bakola oba tetumanyi lwaki tukola. Obukulu bwaffe kukeera ku makya n'okola ne bakuwa omusaala. Olina okubaako n'ebyokolerera n'ebiruubirirwa. Biki by'oluubirirwa? Mukyala Ruth olina biruubirirwa ky'omwaka guno. Olina ky'owulira nga kikusika nti bannange enfudde omwaka guggwako sikikoze. Abasajja ekitulwaza pressure buli kaseera kubanga odduka oyaayaana kino omwaka guggwako bane nabagamba nti nina okumaliza. Lwaki temukola kintu kino? Buli kaseera obulamu bw'olina kubutambuliza mu kuyaayaana. Ebyensi tebikoma naye bwe weebaka bikuyitako. Buli kaseera bakeera ku makya ne bw'ofuna omulimu ne bw'okola ki nga bakukozesa oba nga weekozesa ng'olina edduuka ng'olitandisewo olina factory olina hardware ng'ogitandisewo beera n'ebyolubirira sente z'ojjamu olina ky'ozizimbamu olina ekirooto ekyo maanyi go kituukiriza. Abantu baga nti nyina ebirooto ebigagga ekigenda okubifuula ebigagga ng'obigaggawaza gwe kennyini tewali agenda kukuyamba. Kubanga oyo gw'oyagala okuyamba akuyambe omulaba azito oyagala akuyambisa akakadde anoonya amuyambisa kawumbi. Gw'oyagala akuyambisa akawumbi yaddukidde mu gavumenti ya America ayagala bamuwoleyo trillion 3. Akwazike ku bibye nkwazike ku byangu obiwuliremu. Omugugu gw'omukama ono omulaba mukama buli omu yamutonda ng'alina omugugu gwamutegekedde. Ogwo omugugu gw'olina gwe gukumala ogwo gw'olina. Bagobye omwana school fees ndi sente mmeka 15,000 gyamulemi. Abange gye basomera ba bukadde bubiri gw'okuwulira ng'okuddaala ekikuleetera okuddaala kubanga temunatuuka mu level y'emu. Kituzzayo nga bw'olaba ali emmere y'emitwalo 3 olaba yeejalabya tekuba kikwejala be level ye. Naye bonaga nti abagagga balirawa oli mugagga ogende ku Serena. Life yejja okuvuga. So kiriza ekyo kyoli ate ekisookera ddala tewali agenda kutegeerera gwe kennyini maanyi g'okusobola okwetegeerera. Weetegerera otya ng'okkiriza nti naawe bw'oyagala bakuyambe balina ebizibu ebyabwe. Tebakutuuza nga nti jangu tukusomere bizinesi gwe mubuuze gy'olina ani yagikusomera. Toyanziza nnyo toyanzege mwami Lugonvu tumira ku mukyala Lugonvu nga tusiibula. Mukyala wange mutumiddeko nnyo n'abaana bange mbaagala nnyo. Omukyala talina mannya? Omukyala ate kano mpozi